Mujeyo ku njala. We tuli tujja beegattako naffe tusijeyo. Eyasembayo okwogera ebigambo ebifaanaganya bwe bityo yali omugenzi General Eritu Mwine. Yavaayo n'agamba nti the police has the right to shoot and kill. Ate omukulu leero General Hannah Raiso naye abizeemu. Avuddeyo n'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi, bw'oba oyagala okulaba amanyi ga Museveni, vaayo tulage ku njala zo, naffe tugenda kubeera nga tukulaga video oba speech ebadde mpanvu. We munankyukakyuka eno video mbadde nsaba ogiraba etuuke mpaka w'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi. Mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo. Video eno mbadde nsaba osooka ogimpereka like, buli ogimpereka like ogiyambako okubeera nga etambula ku speed. Tukeri omukulembeze w'eggwanga His Excellency Robert Kyagulanyi. Video eri very fight oba gite important. Omukulu olunaku olwaleero General Raiso avuddeyo n'abalabula n'agamba nti bannange nga temutulaga ku njala zammwe, twagala mutulage ku njala naffe tubalage nti no ffe abakola ki, ffe abafuga. Mujjukira bulungi ino His Excellency Robert Kyagulanyi tayagala bambi Uganda oba bato oba the youth of Uganda okubeera nga bafa mu nsonga za politics. Kyova olaba afuuba nnyo tuwangule mu kalulu mu kitegeera ekintu ekyo. Bano abasajja bali bamanyi Bobi Wine agenda atandika okukola zi riot. Wakola riot abeera easily targeted ne bakola ki, bamugyewo. Naye Bobi Wine ekyo akyewala nnyo, tayagala abaana babendi baffe naye kennyini okufuna ebizibu. Bino njagala tukojulize bulungi ombuli noze mu comment section kuloza ki bano kye babadde babala. Mujeyo ku njala. We tuli tujja beegattako naffe tusijeyo. Tubeegayiridde leero tusabira ddala abantu bonna okukitegeera titwale ekyatwala President Museveni mu nsiko kalulu. Akalulu akalimu omusaayi tetukaagala. Genda weesimba bakuwangule akalulu kasalanga jirita bulijjo mbagamba kya nga kakumaze. Abantu tubeegayiridde baleme kutulugunya bannaabwe olw'akalulu. Kubanga myaka 5 ng'omuntu omulala ng'ajja. Ate ffe twabagamba luli mwali muvunaana nga b'amagye nti baba basibyeko President Museveni. Naye ab'amagye nga batono balinga 5,000 gyokka. Ate oli bamaliriza bagambye nti afunye obululu miliyoni 7. Kati 5,000 oyinza otya okugamba nti gye gyamusibyeko. Ekyo kyokka kye mbasibiridde entanda, enjala muzikuze mubeere bulungi. Nakugambye agenda vaayo abaana abantu bonna Mukama eri akwagala guma kati bano abali ku roadwork azze mpola mpola ng'awuuba okuva eri. Motoka zize ye akulembederwa olwaleero. Azze mpola mpola. Werekedde. Okote shoti ye. Yajiva. Mugire fayiro Rakusiibi. Bazze mpola mpola leero tebayize. Abawali be bakubye bokka twamukoowa abawali obeera
babeera baba Besigye akyali mu Police mbali mu State House ya. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Rafiki Gaza alese abaana bonna abalese abawagira Bobi Wine tiimu yonna agirese egenda kwaniriza President Museveni. Abaana ba Bobi Rafiki Gaza yakamandinze ekibinja Bobi Gaza abalese nobody gambayo gamba abaana zena bo bonna. So guys, amanya ne Rose Frank aba president wa TikTok nga bulijjo. Olwaleero nze kubawa update. Manyi tutambula n'omukulembeze w'eggwanga tuli kutambula Uganda yonna nga tulambula zi ghettos. Yesterday nga bwe mulabaawo Fiki Gaza ya joininze NRM. Ne timu ye yonna yesterday yazze n'abaana 1000 boys oba ba ghettos ngabo n'abaleeta n'abanjulira omukulembeze w'eggwanga. Era kiri confirmed Fiki Gaza yagenda okuyimba mu campaign za Museveni Uganda yonna ne nomvuka gwe bayita Scorpion Saba abo kiri confirmed nkinako bwino. So Fiki Gaza ekyamujje mu Nuupu kyabadde kiri bwe bati yesterday Nuupu yakoze emikolo nga basonda sente ezogenda okola campaign okwetoloola Uganda yonna ne Fiki Gaza y'omu ku babaddeyo bwe yabirabe n'agamba abantu bensuubiramu sente ate sente baagala kuzijja muffe. Fiki Gaza bwatyo n'abuuka olwavudde wali ekavule yazze straight Kasangati gye twabadde n'agamba banayenze ngenze mwenale mu mpo omulimu ngenda abayimbira. Era kiri confirmed Fiki Gaza yagenda oyimbira President Uganda okwetoloola eggwanga lyonna mu campaign n'omuvubuka gwe bayita Scorpion Saba ono yali wali en skin. Oyo muvubuka Scorpion Saba ayina eggaali ayina abaana mulabo yava ku alien skin amaanyi ne gakendeera. Gaza ayina abaana so kati Museveni yeetaaga abantu abalina ekiddako ng'abo. Ati bw'okwata abaana ba Fiki Gaza nabya Scorpion Saba n'obajja ku Bobi oba osigadde mu kyangaala. So you are welcome my brother Fiki Gaza tukwaniriza mu NRM. Big up.